mukulikeyo mu kitundu kyaffe ekya21. Kino nno kye kitundu ekya22 mu katabo kaffe kano akazinunula omunaku. Siba Lwise eyo atandika bw'ate. Olunaku luno lwe njogerako oba nali mufuuyirire oba yali mukazi muyima nga yantuulidde ku kisaabo eyantawulula gye nali male ngende emugga mu budde obutaali bwa bulijjo bwe nagenderangamu jjo ne simumanya. Nga bwe gwali olwava gye nali mbeyukidde n'emikolo saamulinda nga neebagajja kita kyange nga nserengeta ku luzzi. Saalwa nga ntutubika kita nga nkisimba ku kawumpo ng'oluzzi ndulaga kabina. Mba ntambuddeko katono ng'oluboboyera olunyiriri lw'abawala b'embuga nga bagenda bampa ekyanya. Bwe mbayitako naye bwe mba ntuuka ku kufundikira kw'olunyiriri nga mirembe ono bwe yandaba n'agaanira mu kakubo ng'atunudde wansi ng'atandabye. Bwe yasitula amaaso n'agamba nti, abantu b'abandi abava emugga mbadde nno mbatomedde, ye oba nno mbadde ndoota ani? Emabega we yali eyimiriddeyo mmeeya ne Najja, akawala akato akaali kakwano ka Mirembe. Era okuva olwo ke nalabanga enfunda ennyingi, era mu mikono gyako nnyini obulamu bwange bwe bwatembeeterwa ne buggyibwa ku mugo gw'entaana emirundi egyawera. Mmeeya mu kaseera ako kwe kuŋŋamba nti, mwana wa ssebo tukulabidde mu maddu, sawa n'ekitaakyo oddeyo otutikke. Gano amasuwa manene bulala gali lwedda ne gatuggundula n'ebifuba. Nze ne njagala mbayiteko era nga mmaze n'okubasuula ekigambo nti temuba ku nsanga, ani yandibatisse? Kano kapaati kannyumidde. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya22. Tusinkane ate mu kitundu ekya23.